Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Natera tukomyewo ne darusu ya ekitiibwa eya Sauna. Twalekayo line 2 ku page eno ezisembayo. Twaga tuzisome. Zino ezisoka ebbiri zali ku eri video esembe eri previous. Now these ones inshallah ta'ala. Twina a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yalid sosi yalidi wabula yalid ardi sosi ardi but ardi takhaf sitakhafu ne takhaf yakdhi si yakdhi ne yakdhi lahum ijla bihim yufsi si yufu ne yuf kwati mimwa yuf namanyego agawagulu ogambe yufsi adla razaqo yambuka si razaqo naye razaqo qalqala zaqo razaqo mbebaza mwena bafayo okulanga tubera online. Barakallahu fikum. Mwebale banange okupostinga zino videos ya rabbi. Mwebale barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Twagala gula sound card eyo ebirenge tuyambako okukontrolinga sound ava wabweru noku editinga video. Twagala sound card, twagala laptop ennungi, twagala ne microphone ennungi n'amataala. Tuberenga tukola videos zino nga nnungi ntegereka. Kati omuntu yenna ali eyo ng'alina obusobozi obutuyambako ogula ebintu bya beeyi. Tusaba Allah ekitiibwa mutende baraka kubanga agenda kufuna empeera paka mu kabuli paka kuyamula kiyama nga empeera zikyaliwo ng'abantu bakyasoma ya Sauna gyasasula yakolaki okusoma. So twagala gula laptop nga nnungi, twagala gula sound card, twagala gula neki camera nga nnungi. Sound card, laptop, camera ne microphone ntegereka ennungi. Tukole omulimu guno nga mulungi nnyo omuntu yekwasebe kosa kirala. So yinaso okutuyambako insha Allah ta'ala 0784 16 5480 0703 57 4535. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Amanyanze Muhammad Matovu original